aboogerako abamanyi okutusinga. Allah ajja Hawa mu lubirizi lwa Adamu, ekyo ekitonde akimanyi okusinga. Bw'aba akyogeddeko n'agamba nti inna min azwajikum aduwwa lakum, abamu bakyala bemugwiramu nga mugenda okwosa balabe bammwe, ayogera ekyo tobangamu okubuusabuusa majority y'abakyala balabe. Kale zino ze zimu ku nsonga 8 z'oyinza okuzimbirako akatono nti abakyala kituufu balabe. Ensonga esooka, Allah yakola ebitonde ebyo nti omubiri gwabyo, obutonde bwabyo, ennyama yaabyo Allah yabikwekamu ekinyama ekitta. Allah yabikwekamu ekinyama ekitta. Omutima gwabwe gusalawo mangu nnyo ku kintu kekibenga kinene, ate ekitali ku saidi ya musajja. Gwe tolaba bwaddira omwana wa mujja we, ekyana bakireese, ekyana kya myaka 4 kiri waka, n'alaba ekyana nga kito, mama waakyo yafa, kyana kimulekwa, naye ng'ategedde nti bba wange omwana ono yamwenda. N'akwata amazzi nga gatokota n'agayira omwana. Oyinza okuddeeka mukazi okukubira nsimu nti hani yanguwa omwana wano afunyemu obulwadde, muddusa omwana mu ddwaliro era ng'ayiisa olususu, ng'ensonga gy'akuwa aga nti omwana akutte ku sigiri amazzi gamuyiikira. Naye nga fil hakiika omukazi oyo yayokyeza omwana. Mulimu n'abamu ayatula direct naga nti nze omwana gwe zitazaala simufumbira. N'otunuulira abaana bo bw'oti Sayidi, maama waabwe yafa, jjajjaawe mu kyalo gyali embeera si nnungi, omukazi gwe waakafuna mu myezi 6 akugobeza abaana. N'okwata abaana bibeena bito nga naawe ojulako abamaziga, n'ovuga ng'oyolekera ewa nnyoko essemba bule otwala ebyana. Naye ng'abikugobye yaakafumbirwa, tannazaala mwana, wabula ayinawo muganda we, waliwo omwana wa ssengaawe, aleese omwana wa jjajjaawe, akasomero k'ewaabwe kaakaleesewo. Ennyumba nnene sigamba nti efunze, nojjawo abaana. Abaana abo gy'oba tutwe tebagenda kuddamu kulya bulungi, abantu bagenda kuddamu kwambala, abaana tebasoma, abaana tebeeyagala. Naye Sayidi nga ggobezaawo abaana akugambye direct, omwana gwe sitazaala simufumbira. Nojjawo abaana. Mu mwezi gw'obajjiddewo abaana bamuliko abaafirwa maama waabwe, Allah n'akujjambula mu bwezi. Tuno n'abaana abo mu kyalo nga bateeka okusalira ku taata waabwe. Mulimu omwana omukulu agamba Allah nti ya Rabbu innahu nazala bik, Allah tuzze kusaalira taata naye olwaleero azze eyo gy'oli, ne wa anta khairu manzuru bi, Allah gwe mutuufu wa kwaniriza buli ekijja, gwe yaniriza emirambo. Asbah fakilun ila rahmatik, akeesiza nga mwetaavu nnyo mbw ayagala omusaasire, ne wa anta ghaniyu min adhabik, Allah gwe mugagga mu kubonereza. Allahumma inkana muhsin, yatujja mu maka muno mwe tuzaalibwa, naye bw'aba yakola nga kyali kirungi atutwale mu kyalo tuboneebone, fazilu feisaani muwe empeera nga nnyingi. Naye wa inkana musii'a, bw'aba badde awangaala ayonoona nga naye ekyo ekikola mu kwonoona ng'akimanyi, gwe omanyi kyogenda omukolera, muddiremu. Ne tugamba Allah nti Allahumma la tahrimna ajlahu wala taftina ba'dahu, Allah oluvannyuma lw'okuziika omusajja ono ate totumma mpeera zaffe. Abasiraamu mwe muli mukimanyi ng'abaana b'omukazi yabagobye tebali waka. Omukyala agobaganya abantu beewaka ng'olaba, n'atatuuka awo n'atuusa n'obulabe ku bantu abo. Gwe tolaba bumuyomba n'omutaano omukyala oyo, n'omukuba oluyi nga alina ebintu byakoze. Omukyala oyo weegendereza nnyo ng'omaze omumukuba oluyi nga tebunnakya oba nga tannaweza weeki. Ogwo musota ogutereka obusungu, agenda okuva emmanyi okudda, bw'ajja nga takwesa ejjambiya, ajja n'akateba kuwe ku mutwe ofuuveewo. Era abakyala bangi mwemanyi nga gwe wasooka okutteeka baale, n'oyingira eyiganga, n'ottawo omuntu, n'oyingira mu kibuga n'otta omuntu kati oli raakaayi, nga gwe buli bbaawo gw'obedde naye Allah akugerera afiira mu mikono gyo. Lwaki? Ekinyama kiri kikulumiriza. Twaziikako lumu omwana esayidi za ekyalo kankireke, naye omusiraamu bw'atubikira ne baseka bange twali babiri ntugenda okumuziikirako,
Kibbebi kye kyali kito kya mwaka nga gumu n'ekitundu misikini. Omuwala bw'amala okukizaala ne bagana okukwataga n'agenda e Dubai okuba ekyeyo mu abawala bye mutera okukola. Kati kibbebi akikwata mami we bambi mukadde nnyo akireeta ewaka we. Alina omukyala ate mugole. Omukyala yatta ekyana ekyo atya. Tuba tuli mu kunaaza kibbebi. Sheekha akutte ekyana bwe kiti agira mu mutwe gwe batayisamu bwati amazzi awuliremu akantu kalinganga kapinu. Buno bupinu abakazi bumukozesa nga musiba obutambaala bwammwe mu kusaala. Yafumita omwana bupinu kawompo bupinu bubiri. Mwana amutta. Bwe tulaba bupinu obwo Sheekha abuteeka mu katambaala. Tuzinga, tusaalira, tuziika, tubayita. Tugamba omusajja ayite nazaala we. Azaala omuwala oli yagenda e Dubai azaala ekyana kino ekifudde. N'ayita mukazi we n'abafamire ye tutula mu nnyumba. Sheekha abagamba nti mugenda kulayira erinnya lya Allah nga mukutte Kulaani eno oba temumanyi nfa ya mwana ono. Nnyinimu yasooka taata bannazala ne bakwata. Omukyala nnyini maka bw'akwata Kulaani atugamba nti nsaba bansonyiwe nze nasse omwana. Sheekha ajjayo bupinu abo bateeraawo. Omwana oyo ogenda mumusangawo omusasule. Ogenda mumuwaaki maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kati abatonde ebyo ebimu Allah yabiteekamu ekinyama ekitta. Si bonna ngeri Allah agamba nti inna min azwajikum. Bangi tubalabyeko nga bakubye butayimbwa ku mutwe. Mwabimanya nti kazini mawulire gaafulumbwa mu kwakatayimbwa. Abamu batega butwa. Genzo okuddanga ajati jiribabwe mutta sitira assalamu alaykum hani nga tonnatuula nnyo katunda kano. Gwe n'olowooza nti miskini laavu ye mutta nenga waliwo wa boda yamutisa olubuto baagala oveewo atandikiraawo. Ebitonde ebyo Allah biteekamu ekinyama ekitta. Bwe buzibu obubirimu. Bigendanga sipiidi bbiri. Bwakugamba nti hani I love you kigambo ekyo kirowooze leka kupapa. Kiyinza okuba kitegeeza ebintu bingi. Ekyokubiri ebitonde ebyo Allah biteekamu okunyooma. Nga tafuddeemu ava mu famire ki azaalibwawa yenkana kyafaanana ki Allah yabateekamu ekitonde obuzibu bw'okunyooma. Ebyo nno byonna bye nkugamba bulwadde bwa shayatini. Ye ate ayinza atya obutafaanana shayatini nga Allah waffe yennyini amugerageranyiza ku shayatini. Bw'agambye ekigambo adu kiyakoza ku sitaani. Balina okunyooma. Omukyala omugamba ensonga olwaleero n'enkya n'ogiddamu naluli n'ogiddamu bw'alaba ogifudde oluyima n'akugamba naye Saidi bw'ondaba ompita muzibi w'amatu atawulira nze toddangamu okumbikkulira ebimwa mu bantu nkuwulira n'okkiriza nti buli gy'akuwulira yagana bugaanyi. Banyooma. Nabbi yagamba